e Buddo eryakutte awali ekizimbe ekyakutte omuliro ndowooza ateekwa tuwayo update atubulire biki embeera nga bweri erudde eyo. Senior reporter Robert Mutebi oli live ku Soul TV tubulire kiki ekiri awo tulaba nga omuliro gulabika okuba nga gusaanyizaawo ebintu erudde eyo oli live. Neyanzanyo neyanzege Apollo Tusiime ne mukulu Kayongo Nkajja mundabire nyini ddala saawa zino tumaze okutuuka ku ssomero lya Kings College Buddo, essomero ly'abaana b'abakabaka oba liyite essomero ly'abaana baabo abaakolamu ekisulo ekimanyiddwa nga Grace. Kikutte omutwe, ekutte omuliro era yonna ebengeye esaanyeewo nga bwe mugenda kulaba saawa zino ebitanda kumpi buli kintu ekiri muno kiweddemu era nga poliisi bakola butaweera okulabika nti bataasa ebinaasoboka okutaasibwako mu kiseera kino. Oyinza okulabika nti osangayo n'ekimu naye nga embeera eri wano yeeyo gyogenda maaso oba omulabi waffe enkya ya leero ku Soul TV embeera yeeyo gyogenda maaso n'okulaba ebintu by'abayizi mu kisulo kino biweddewo bisaaniddewo ddala nga bwe mugenda maaso n'okulaba Kings College Buddo. Ate kinajjukirwa nti Batwa Buddo Junior mu mwaka gwa 2008 amujjukira ekyaliyo saizi nzijjukira gwali gwakuna awagenda maaso nawo n'okukwata omuliro omwo mwafiiramu omuku abayogerako ennyo ye muwala Namaganda amumujjukira yali ataasa bwonne obwa P6 eyali agenza okulabika nti ayongera okubutaasa ate ye naye n'abegerero ekiri wano kyekino ekifaananyi ekituufu abalabi baffe aba Soul TV kyetugenda maaso n'okubalaga nti ekisulo kino kikutte omuliro era kyogenda maaso n'okulaba kyekyo kyogenda maaso n'okulaba. Tugenda kubanga twetooloola ekizimbe kyonna tubalage embeera nga bweri wano wetuli saawa zino naye nga tulaba nga poliisi ekola butaweera okulabika nti oba oliawo bazikiza omuliro gukyagenda maaso n'okwaka wano wetuli saawa zino. Kiri kyakalina kiriko waggulu ne wansi naye olaba nga waggulu ekikka kikyali kyamaanyi ekikka kikyali kyamaanyi nnyo bafuba okulabika nti oba oliawo bataasa ku mbeera nga bwe tugenda maaso n'okubalaga mu kiseera kino nga amasomero gaddamu agasinga naddala aga secondary abaana abasinga baddamu okusoma naye embeera yeeyo gyogenda maaso n'okulaba gwewena ali ku Soul TV. Kisulo kikutte omuliro era bintu bigenze maaso n'okusaanyizibwawo muliro guno nga bwe tugenda maaso n'okubalaga mwe mwenna abakeeredde wano ku Soul TV. Embeera yeeyo gyogenda maaso n'okulaba wano poliisi egezaako okukola okulabika nti bagezaako okuzikiza okukyasigadde nga mugenda maaso n'okuwulira. Bikyasaanawo tukyali butereevu tubalaga Buddo Kings College ekisulo kikutte omuliro poliisi ekola butaweera okulabika nti eguzikiza naye nga byebintu by'abayizi tujja kutegeeza nti biweereddewo ddala. Are you done? If you are done, use the one attacking from the other side. The one attacking from the other side. Okay. Please, give us way. No, wait. Wait. Pass attack here. This side. Okay. Ekisulo kino ekikutte omuliro tukitegeddeko nti kibadde ky'abayizi bawala nga be basulamu naye tubalaga embeera entuufu eri wano nga emugenda maaso n'okugiraba.
Just cut off what it is, then we remove. Tuli butereevu ku SOT TV tukulaga Kings College Buddo ekisulo ky'abayizi kikutte omuliro era yembeera eri wano ku ssomero embeera bweri tetunnamanya bisingawo naye tujja kubanga tubifuna bikyali matobotobo naye nga ekikulu ekiriwo kyekino kyetugenda maaso n'okukulaga gowena ali ku SOT TV nti ebintu biyidde ne bisaanirawo ddala nga bwogenda maaso n'okulaba gowena ali ku SOT TV mbeera bweri abayizi abamu basobodde okutaasaako bye bataasizza naye nga omuliro gukyagenda maaso n'okuwaka omuliro gukyagenda maaso n'okubengeya ekisulo kinene ddala kirina flo wansi ne waggulu yenna nga babadde wasulayo bayizi naye olaba nga ate akigenze maaso kyonna n'okulabika nti obaoliawo akisaanawo nabbambulawo omuliro ono poliisi egenda maaso n'okulabika nti ekola kyonna ekisoboka okulabika nti etaasa naye bw'otunuulira embeera eri wano abayizi weebali tebabitegeera abasomesa nabo weebali tebabitegeera obaoliawo n'abakola ku ssomero lino naye nga olaba omukka gukyali mungi nnyo okuva waggulu w'ekisulo kino ekikutte omuliro. Kings College Buddo ereeta memories nnyingi nnyo naddala ku lunaku ng'olwaleero mu bantu olw'ekikangabwa ekyagwa ate ku banyinaabwe aba Buddo Junior. Emabega wange waliyo bandooza bakozi abakolera ku ssomero lino ndaba ate byabaweddeko dda nga bwe tugenda maaso n'okubalaba nga bwe nkutegeezeza n'abayizi ate nabo balabika bategeera ki kigenda maaso ekikangabwa kyagudde mbeera naye nga yo bwetyo bweri wano wetuli kuggwe agenda maaso n'okutulaba ku SOT TV tukyabatuusaako embeera yo nga bweri wano naye nga poliisi buli dakiika eyitawo eyongera kuleeta ebimotoka byayo ebizigiza omuliro okulabika nti bagezaako okutaasa ku mbeera nga tugenda maaso n'okubalaga wano wetuli mwe mwenna abeekuumira ku SOT TV. Maama nga kizibu kye mwatuuseeko? Tubadde awo nga ebintu biwulira egundi abaana nga doomu eyidde naye bonna babadde tebali mu doomu abadde fo 12 kitundu mwana mu 7 awo 12. Olowooza babadde ludda abayizi babadde ludda abayizi babadde bagenze bonna for prep nga bonna bagenze kisulo kyekyo bakiyita Grace House. Kisulwamu bayizi tubadde tulinamu aba S3 ne S5 ne S1 abalenzi bawala. Olowooza mulimu abakoseddwa? Nedda tewali mwana akoseddwa bonna babadde bali bagenze mu prep tewali akoseddwa n'omu. Mubazeebazeeko nga bonna weebali? Bonna weebali tewali mwana abadde mu doomu. Kisulwamu abayizi nga eri waggulu tubadde tulinayo abaana nga 35 ne wano waggulu wana nawo 36 wano wansi wano kati anti ngeri ya COVID gundi tubaseparatinga ne babeera batonotono. Kati mama gwana nze Elizabeth Babiri Nwagaba. Ndi musomesa ate ndi house teacher wa Grace House. Kibi nnyo house teacher wa Grace House naye nga embeera yo bwetyo bweri olaba nti bintu by'abayizi bisaanyeewo nga bwogenda maaso n'okulaba gowena ali ku SOT TV bagezaako okulabika nti bajjayo ebitonotono bye babasobodde okugjayo naye nga eyo yenjega egudde wano ku Kings College Buddo. Tukitegeddeko nti abooliawo abamu bagezezzaako okulabika nti balina ebintu bye basobodde okunonolanonolayo nga bwogenda maaso n'okulaba wano maaso naye nga sayidi eri tubaga nti poliisi ye ekyagenda maaso n'okulabika nti efuba okukakkanya omuliro guno. Jjukira nti abayizi abamu
abamu babadde kibajje ate bajje ku masomero gano kubanga abayizi baddamu mu phases n'abamu ku bano babadde bakajja oboolyawo okuleka nti bagenda maaso n'emisomo gyabwe. Ebimu ku bitonotono byonza okwogerako ebitaasiddwa era nga bye byogenda maaso n'okulaba n'abaana abamu bagezaako okuleeta ku bitonotono bye basobodde okutaasa oboolyawo ng'omuliro tegunnaba kusaasaanira kifo kino kyonna. Nkugambye nti abamu babadde bakava mu bazadde baabwe nga bakakomawo wano enjega we bagwiridde. Ekizimbe kino fulo eya waggulu n'eya wansi ne bw'otunuulira ate ndaba omukka ate ewamu gweyongera nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tukulaga gwena ali ku Soul TV. Tuli ku Kings College Buddo, essomero ly'abaana b'Abakabaka wasomera abaana baabo abaakolamu ekisulo kikutte omuliro era kyonna okuviira ddala waggulu paka wansi akisaaniddewo ddala nga bw'ogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owa Soul TV. Embeera yeeyo eri wano we tuli ssaawa zino, naye nga kino kigenza okugyawo nga ate ebibamba by'omuliro bitandise okoma mu ggwanga. Twabalaga secondary eyakwata omuliro wali enamuŋoona ne tugenda maaso n'okubalaga wali mu industrial area embeera bwe yali nga ku madivaani ne warehouses zikutte omuliro ne gusaanyaawo ebintu kumpi byonna ebyali mu warehouses ezo. Kakati na wano tuzze tubalaga omuliro kati gufuuse omuliro mu bitundu ebiggwanga ebyenjawulo ate bwe gutandika guba gutandise. Tulaba n'abaloko defense n'amagye nabo bazze bayambeko ku mbeera nga bwegenda maaso n'okutambula. Ndaba meeja abakulembedde okulabika nti nabo batasa ku mbeera, naye nga bino bye bitonotono oboolyawo ebisobodde okulabika nti bitaasibwako mu nabbambula w'omuliro poliisi ezikiriza omuliro gwekyagenda mu maaso n'okulabika nti ekkakkanya n'okuzikiza wano we tuli ku ssomero erya Kings College Buddo. Likutte omuliro naye ekizimbe kyonna ebintu ebibaddemu ebisinga biweddewo ebyabayizi nga bwe tugenda mu maaso n'okubalaga na abakiku Soul TV saawa zino. Kings College Buddo, ekisulo ky'abayizi mbadde musula abayizi abayitirivu ennyo ate kiweddewo. Ki ekiri munda kye tugenda okubanga ate tubalagako mulabe ate embeera nga bweri munda, naye nga embeera yeeyo entuufu eri wano. Isi efuba okulaba nti bazikiza ate wakyasigalidde nga bwe tugenda maaso n'okubalaga olaba nga ate wano omuliro guwereddewo ddala bintu biwereddewo ddala wano nga bwe tugenda maaso n'okubalaga. Olaba emifaliso keesi z'abayizi byonna biweddewo, naye ng'ate wamu gukyagenda maaso. Eric Sebalamu jangu olaga abantu ekifaananyi kino, totya tuli ku mulimu olabe ekifaananyi. Omuliro gukyagenda maaso n'okulabika nti gwaka mu bitundu ebimu. Twagala kubalage ekituufu ekiri wano nga bwe mugenda maaso n'okulaba wano omuliro gwo gukyayakira ddala wano gubadde guzzeemu okwaka, naye nga tubalaga ate ekifaananyi ekituufu ekiri wano. Abalabi baffe abali ku Soul TV kameramani bamugambye akwate ku lupiira. Tugenda kutambula n'abafaya. Wano gwo gukyagenda maaso n'okwaka. Pull behind a bit. Pull. There. It's okay. Olaba nga mu bitundu ebimu gwo gukyayaka, wano wo gukyayakira ddala.
mu kisenge kino gwo gukyali mungi gukyagenda maaso n'okwaka naye nga waggulu byonna ate ebya waggulu byagudde dda wansi naye wano gukyagenda maaso n'okwaka nga bwogenda maaso n'okugulaba gwenna ali ku TV eno yo gukyayaka naye ebitanda obiraba biweddewo n'ebintu byonna obiraba biweereddewo ddala ebibadde ate wano we tuli essaawa zino bw'otunda waggulu ne siringi engeri gye bazimbangamu ebintu ebyedda olaba nti byayiise nga mujjukira Makerere University ekizimbe ekyo ekya Ivory Tower bwe kyali ndowooza na wano y'enzimba eyaliwo byayiise era byaguddemu dda nga bwogenda maaso n'okulaba embeera yo bweri wano ebitundu ebimu yo basobodde okubako bye bataasaako naye nga siringi ziyiika buyiisi muliro byebyo ebiri wano bye twagadde okusooka okubalagako ate olunaku olwaleero batugambye nti ekisenge kinaatera okugwa naye nga kyekyo abalabi baffe abaso TV kyetwagadde okulabika nti tubalagako kyekifaananyi ekituufu ekiri wano mbadde noonyanoonya ku ssentebe simumanyi bulungi gwe mbadde njagala abeeko ekigambo kimu kyatuwa naye poliisi ekyagenda maaso n'okulabika nti ekola butaweera okulaba nti byesobola ebitaasa byetasobola ebireke Apollo tusiime embeera bweri wano atwagadde tukuweeko ku kifaananyi ekiri wano mugende maaso n'okuweereza ffe katugende maaso n'okulabika nti ate tukwata amawulire tujja kuba tudda nabyo naye nga ekisulo ekya Grace House ku Kings College Buddo kisaanyeewo waggulu ne wansi buli kimu kiweereddewo era kiweereddewo ddala genda maaso n'okuweereza naye nga ekiri wano kyekyo kyogenda maaso n'okulaba gwenna akeeredde ku TV ekisulo kyo kikutte omuliro era kiweddewo munda mwonna ate ne waggulu wonna wayiise wagudde ku ttaka omuzindaalo gukuddiza